Ssaawa zigenze okubeera 3 ez'okumakya nga bannakibiina ki NRM ne bannayuganda abalala baatuuse dda ku kisaawe Kololo okubeerawo ng'abajulizi ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alayira okukulembera eggwanga lino ekisanja kye eky'omusanvu. Abagenyi abayite batandise okutuuka mu bitiibwa byabwe ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ssaawa nga zikunukkiriza okuwera 5, Pulezidenti Museveni naye atuuse ng'asoose kulambula nnyiriri z'abakuumaddembe. Okusabira omukulembeze w'eggwanga n'eggwanga okutwalira awamu kukulembeddwamu Sheldon Mwesigye, Bishop wa Ankole Diocese, nga yakiikiridde Ssaabalabirizi w'eggwanga Dr. Kazimba Mugalu, Abasiraamu ne bakiikirirwa Mufti wa Uganda Sheikh Saban Ramadhan Mubajje. The Commander-in-Chief of the Uganda People's Defense Forces. A big round of applause as the President assumes his position at the saluting dais. Wano amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo ayise ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama alaga eggwanga omuwanguzi w'okulonda okwalonga 15 January w'omwaka guno era nga tabadde mulala okuggyako munnakibiina ki NRM ssentebe waakyo General Yoweri Kaguta Museveni. I hereby present to you Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, the President-elect, he having fulfilled the requirements as directed by the Constitution and the Presidential Elections Act. Ono atendereza bannayuganda okuvaayo mu bungi okwetaba mu kulonda kuno. You can now proceed to administer the oath of allegiance and the oath of the President so that the people of Uganda can have the President they preferred after so many. Long live the people of Uganda. Wano ekiddiridde ye Ssaabalamuzi Flavian Zeije okulayiza Yoweri Kaguta Museveni kuba pulezidenti w'eggwanga lino ng'akubye ebirayiro bibiri okuli eky'okukkiriza okukulembera eggwanga ng'omukulembeze waalyo n'okukuuma ssemateeka w'eggwanga lyattu Uganda n'abantu baalyo. I, Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Oluvannyuma bamukwasizza obubonero bw'eggwanga okubadde ebbendera ya Uganda, ssemateeka wa Uganda, engabo y'eggwanga oba coat of arms. Is now receiving the national coat of arms. Wano oluyimba lw'eggwanga luyimbiddwa okakasa nti ddala Uganda eggumidde era n'emizinga 21 ne gikubibwa. Era wano Pulezidenti Museveni azzeemu okulambula ennyiriri z'ab'ebyokwerinda ng'omukulembeze omuggya. The President, fully in charge. N'ebiwayi by'amagye nabyo byolesezza ebyokulwanyisa n'obukodyo okuli ekyamagye g'oku ttaka oba Land Forces, ekya Special Forces Command nga kino kye kiwayi ekikuuma omukulembeze w'eggwanga, ejjezibizi ery'abaazirwanako liyite Reserve Force nga kw'otadde n'eggye ly'omu bbanga li Air Force. Mu bubaka bwe omukulembeze w'eggwanga oluvannyuma lw'okwebaza bannakibiina ki NRM okumussaamu obwesige ayambalidde bannabibiina ebimu okuli ekya NUP ne FDC okwagala okukyankalanya okulonda. Uganda, mwebale kuwagira NRM. I also congratulate the other parties such as the DP, the UPC, ETC that participated in the elections without using violence
and like the party of NUP and some few elements of FDC that were using violence. Wano era wasinzidde n'ategeeza ng'ekisanja kino bw'atagenda kukkiriza muntu yenna yeebakira ku mulimu kyayise kisanja no more sleep. This kisanja should be regarded as a kisanja of no more sleep for Ugandans. With the advent of the NRM ever since 1986, the families that cared to listen to our message got out of poverty. Amaka agawulirizwa okwabula kwaffe ne bakola babada mu bwavu. Bw'atyo ayongedde okukkaatiriza ng'okwongera omutindo ku bintu bwe kigenda okwongera ku nnyingiza y'eggwanga. We are always talking about the importance of value addition that I've just mentioned here. Let us take gold as an example. If you export a kilogram of unprocessed gold, 84% pure, recently you have been getting US dollars 60,000. If the gold is processed to 99.9% purity, you get US dollars 168,000. President w'eggwanga lya Burundi Evariste Ndiyishimiye asiimye President Museveni okuleeta emirembe mu ggwanga lyabwe. Your Excellency, at this occasion, I would like to pay special tribute to your valuable contribution to the restoration and the consolidation of peace in Burundi. At a critical moment in our history, your leadership, wisdom, and personal commitment played a decisive role in supporting dialogue, reconciliation, and stability in my country. Ono era atendereza nnyo abantu ba Uganda okulonda President Museveni okumuzza mu buyinza okusobola okuleeta emirembe n'obumu mu mawanga g'olukalu lwa Africa. I wish to warmly congratulate the people of Uganda for the confidence they have once again placed in His Excellency President Museveni. In doing so, you have reaffirmed your attachment to peace, stability, resilience, and wise leadership. It is my sincere hope that this new mandate will usher in even greater prosperity and opportunity to every Ugandan family. Oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga asiibudde abagenyi be wakati mu mizira n'okusagambiza.